Kale nze Sonko Muhammad tukyali mu bitundu by'e Katente tugeza kulaba nti ate tukola ensonga okulaba nga tugiggusa. Omanyi tubadde tutudde ebbanga ddene nga tetujja eno naye tufuna chance gye tukolera ddala. Tulina omukyalo ono Naalongo bangamba aliko vice ssentebe vice chairperson w'ekyalo kino ekya Katente ate nga ye landlord wa Annet Nasozi kyano kuzo tambula naye ebbanga lyonna. Ogamba oti eno? Mbalamusizza ssebo. Muli mutya? Mwebala okujja, mwebala okubeerawo. Njagala okwebaza emirimu emirungi naddala mubeererawo abantu baffe abayita mu buzibu. Mikwano gyaffe bannaye tubeebaza. Naye tuli bulungi. Okusinziira embeera nga we yali. Bakakasa bukakasa nti embeera ya Nasozi n'abaana be n'emirimu gye ndaba nti embeera esituse era bannaye njagala okubeebaza buli akutte mu nsawo buli atuwadde ebirowoozo Anko Sonko byonna by'otutuusaako bannaye mwebale nnyo abali ku mukutu mwebalire ddala. Ndi Naalongo Ssekinguse nga nze kati landlord w'omukyalo ono naye si landlord kyokka nze omutima gwange ndi mukwano gw'abantu abayita mu buzibu. Era ku kyalo kuno bampita kansala w'abanaku. Bakwita kansala w'abanaku? Yeah. Ate kati nawe oli munakuwavu. Nga bizibu ate ebyatuukawo bana ebya Mwami Ssekinguse muzeeyi waffe? Kitalo nnyo, kitalo ky'amaanyi. Mwami Ssekinguse yatuva ku maaso kati awezezza wiikisi 2 ng'ali mu ttaka. Naye Mwami Ssekinguse njagala okubategeeza obulamu bwe. Twalinga tusoma mu Bayibuli nga tugamba nti Bayibuli etugamba nti emabega w'omunafu ebeerayo ow'amaanyi. So njagala kusaba Katonda we Mwami Ssekinguse obulamu obulungi oba ekiwummulo ekirungi kubanga emabega waffe yalingawo nnyo. Bino byonna birina okubituukako lwa Mwami Ssekinguse. Naye Mukama mutuweere ekiwummulo ekirungi. Njagala okwebaza abajja okumuwerekera. Njagala okwebaza abatuweereza obubaka bannaye. Kusaasira tukufuna kungi naye Mukama Katonda ajja tugumya. Naye mu byonna njagala kwebaza nnyo nnyini ddala abantu abafaayo olw'embeera zaffe. Bannaye mufuddeyo kubanga abaana bano we mbatunuulira be baana abaali batalina ssuubi nti bagenda abaana ba Nasozi. Abaana ba Nasozi we mbatunuulira be baana abaali batalina ssuubi nti bagenda kulinnyako mu ngatto. Be baana abaali batalina ssuubi nti bagenda kusula mu nnyumba y'amasannyalaze ng'ate nsimeetinge. Nzijukira nga Nasozi atugamba bannange muntu osiza mbirooto byange ennyumba egenzeemu amasannyalaze ne ngamba wangi. Mwebale nnyo mwebalire ddala. Nasozi ono ye mukyala eyali tasuubira nti agenda kubeera n'omudaala. Taliba ne bizinensi nga yiye teri amubanja. Kubanga Nasozi yabeeranga kuno ku kyalo ng'abonaabona. Oluusi nga ffenna tumukozesa. Mugamba jangu onjoleze engoye ng'omuwasiri ng'agamba kale engoye za 15,000. Bannaye muno muwasirinje 2,000. Naye n'agenda nga naye naawe okimanyi 2,000 tezigenda kugula ki? Kintu kyonna. Naye n'agenda wakati mu bulumi embeera eringa eyo. Naye bannaye mwebale nnyo we mwakola bizinensi we mwasuza Nasozi awalungi. Nze ndi mumativu naye njagala kusaba Nasozi nti bizinensi ekuumibwa muntu alina mutima. Olina okuuma bizinensi bannaffe balabe ng'egeze nga tuvudde mu kadaala kubanga kano tukayita kadaala ng'ogenze mu dduuka. Ng'agenda mu dduuka. Era nze kinjagala okusaba Nasozi era wambeerawo nnyo. Bwe ndaba nga taguddeewo mangu nenzija ne mugamba nti bizinensi tebagikola batyo. Gulawo. Bizinensi erimu amakuuli naye nga olina okubeera omunywevu kubanga ssente zaatuweebwa mikwano gyaffe. Bannaye twagala obeebaza. Njagala obeebaza era nakubadde sinatuuka ku temunalaba ku kojja. Ne kojja naye bannaye njagala omumubeebaliza nti mwebale nnyo mwebalire ddala. Tutunduza tuba tugendeyo tumulabe kojja. Naye ekizibu kya kojja bwe tunaatuukayo nakyo mujja kiraba kya nnyumba naye kijja kuggwa tewali kiragira ki. Tuli wamu nammwe naffe mwebale kubeera wamu naffe ate mwebale kubeera ku lwa Nasozi. Nasozi no yasibako emigwa olunaku lumu. Okusiba emigwa kutya?
ezo enviiri nga gundi zaalina yasibako enviiri naso zinanyenye n'agamba business kyekoze etandise okuvaamu amadaala yagatagatamuko business nasooka asibamu nkawo enviiri business yaleeta nga sivudde mu business sente yakola amagoba nga naye naalongo nkozeeyo amagoba gaagano asobola okugulira abaana be engoye naye neyagulira engoye nasigala nga ataatyale kati nze takyanneeraliikiriza kubanga luli nalinanga okumuwaayo ka sabbuuni nga nina okumuwaayo omunnyu nga nina okumuwa akawunga kati era newajja nga ngamba tisirina kyakulya mugamba waliwo bizinesi era mugamba sooka ogimbalire etuddewa era manyi sente za nasozi entambula gye zigira ki so Mr. Sonko ne bannaffe mwenna twagala okubeebaza okubeerawo kale bannaye ebigambo by'omukulu tebabiddamu oba okitegedde mukyalo no gwe tuli naye abeera ku kyalo kino abudaabuda abantu abawangala infact abantu ogabe kansala w'abanaku naye tumusanze nnyo n'abantu abakoseddwa especially endwadde ezo ez'enjawulo nga obulwadde bwa mukenenya so abeerawo mu ngeri emu oba endala ate obulamu bwe nga butambula bulungi nnyo so era akumakuma naso zino okulanga bizinesi ebaddewo naye taffe tujja kwongera kumwebaza sente n'atazitteeka buteesi ku mumwa tulina bye tuziweeyo ogenda okuddayo nakugamba obuugi baabunywedde tebabusasudde ate wano gundi bakoze bwe bati nonga sente kati ziriwa saaweddewo era nasozi yafunamu obuzibu nga yakatandika kubanga teyatandikira wano nafunamu obuzibu naye nemugamba nti nkubuulire kasita bizinesi ekyaliwo ekyakuteesa emiryango kubanga olumu yali bwa mmanju yasula mmanju n'omuzza mu maaso namugamba nti olina kutundira wano ofune abantu abagira ki so kati yasetoringa era emyezi gino agenda okuwera omukaaga ogujja kubanga esente z'abannaffe zigwako mu Gwakuna oba mu Gwamukaaga ezasasulwa namugamba nti zirina okuggwako ng'olina sente zisasula osevinzeeyo so kati ndi musanyufu nti kyakola akigira ki kubanga bayibuli etugamba nti Katonda ajja abanaku n'abatuuza n'abalangira so kati kyewuunyisa waliwo ne bannaffe abalala so ndowooza nakukubirako nemugamba baweereze ku kifaananyi nabo gurupu eyo bagiyita Katente United naye tugirimu Katente United ngezaako okwogerako nabo tulabe kiki tunaakolera ki omukyala kati so emikisa gya nasozi gikyali miki gikyali mitangaavu bagira nemba walinka waliwo paatu obumanyi oba Stuart paatu mwali mu group kanso mwali paatu ya pasoni waffe waliwo Robert ye twezala waffe kati nze ndi memba ku lukiiko olwo n'abalala tuli abantu nga 10 yakyala abaana abakulira kuno abaana abazaalibwa Katente ng'omuluka naye nga kati tugezaako okufumba kubanga tubadde tukyakola kisaawe twakolayo enzizi 2 kati twagala kumaliza kisaawe then twalowooza ekyokuzaako okukola ne tulowooza ku bantu abayita mu mbeera eyo naye tubeebaza kubanga mwe mwatulaga omumuli era kye tunaaba tukoze kyonna kijja kuba kiva gye muli kale nze Sonko Muhammad nyongera okujjukiza nti tukola airport pickups ng'oba okomawo mu Uganda osobola okujja n'obookinga ne tukuvuga kuva ku kisaawe Entebbe paka wonna w'obeera ogenda tuuka mu bitundu by'eggwanga kumpi byonna kaseebanga emmotoka etuukawo oba okitegedde abagenda ewala osobola okufuna ew'okusula nga tukufuniddewo ate nkera ne tuba nga tukwongerayo oba ne tukukwasa emmotoka ennene zikwongerayo gamba nga baasi bano bagenda Mbaale abagenda ewala nga entambula sente tezikusobozesa tukuwa amagezi engeri osobola obba ng'otambulamu enamba y'essimu koyina okuyita eri 0706794729 enamba eyo mbeera nayo WhatsApp kweri osobola okunkonako bookinga ng'obudde bukyali osobola bookinga ng'obudde bukyali kituwa ekyokukola netumanya nti naku z'omwezi gubweziti gundi agenda kubanga ajja netubeera nga tetukutambuza enamba ngikuddiramu eri 0706794729 wona butambudde naffe tojja kujjusa nze Sonko Muhammad ndine edigabikirifu saliko kamera ne Mayira Enjo oyina kwotuwayo akalowoozo konna tule tumalirize njagala kubawaayo akalowoozo nti bwewaawo tuli ku mukutu naye twagala okweyongera tugejje woba oyogera ebigambo bino twagala otulage ne TV kwe tulabikira
Anti gomukulu gwe ngamba nti good talent oba Wycliffe Ediga kasitoli ateekamu ebigambo ebyo abeera alaba lwakuba lwaki tukyogera bwe tuti nti kati bano already kuliko ababeera balaba kuno nenga bwenagamba omukutu gwa TV omulala gwonna nti oba BBS nti oba ki kati wano tuba ku YouTube oli ateekamu good talent GUD space talent abeera alaba waliwo ayinza oteekamu nti Wycliffe Ediga ng'erinnya bwaliwulira era abeera atufuna bulungi nnyo abeera ng'atulaba n'enamba z'essimu ze tusoma zino oli wabanga agikozesezza n'asindika message automatically ezimu zimanya omuddiza link ya YouTube eyo n'abeera ng'atagobera program zino ne bali bwe wangamba bajja mu inbox n'engubawa era kimanyi balaka kwe bali bagoberera buli kimu Bana tweyanzege twagala okubeebaza era twagala kwongera kusaba tituleme komaawo ekirala kye nali sabye nti tubeerenga n'okulondoola wabeewo okulondoola kwenkomeredde kubanga kati kino ekyomukyalo ono already bamuwa bizinensi naye kati ate wabadde wayiseewo ebbanga nga terigiraki tunaba kujja kulaba ali ate waliwo n'omwami ye masitani ankani ani kubatuyambangako Trevor Uncle Trevor waliwo ekirowoozo kye yali andekedde simanyi oba kyakoma Uncle Trevor obanga kwoli njagala kusaba okusa ekirowoozo obeeko kyotugamba bali ndomuwuliza naye kimanyi wanaaba alaba ajja bbanga madamu Mimi munnaye mwebale nnyo mwebale ddala na bonna be mukwatagana nabo tweyanziza era tusuubira nti abaana bano bajja kusoma twagala abaana basome babeere ekyokukola ki ekyokulabirako mu maaso era madamu nkugamba nti buli kantu akajja gy'oli katwale nti kya bbeeyi bannaffe Mukama batukumire Amina nze Sonko Muhammad atakumira mpeera abankumire assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh Mune Uganda tukwaniriza okuva ebweru era nga tuli beeteefuteefu okutambuza tulina obumanyirivu mu kuvuga ate era ku miwendo egisaanidde kati nno gwe yeetaaza okupikinga ku kisaawe okutuusa ewaka ewuwo tweyune ate era naawe ateekateeka ogenda ebweru twekwate tukutambuze okuviira ddala ewaka paka ku kisaawe kati nno mwanattu toddamu kumenyekana migugu ng'entambula weeri tukubire ku ssimu noti 7 noti 6 94 729 oba noti 78 29 52 155